Omanyi wano ku Uganda KCCA yonze buli lwenjiroozaako bawangula ekikopo yali kampeyini ya 2012-2013 naye KCCA eyo liigi eyo oba sizoni eyo yalimu ebintu ebyali birumira byali bingi nnyo kubajjukira 2012-2013 twali wansi wa Dr. Lawrence Mulindu oyo nga yefufa president nga yakulembera ekibiina ky'omupiira wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda era ba Engineer Moses Magogo bebamu kwabo abaali bakolera wansi we kakati liigi egenda yeyawulamu tekibadde Uganda wokka kuba nabadde gambye nti ebyo nja bikuwa ku radio ate olugendo lw'omupiira olw'oku radio ngenda dutandika lunaku lwaleero mu programu ensaka y'ebyemizannyo okusaawa 9 naye leagues nyingi zo zibadde zizenga zeeyawudde ne tulaba eggwanga nga lirimu leagues 2 nga ziri mu kusambibwa nga zonna kibinja kya ku ntiko kati ne Uganda bwe kityo bwe kyali so KCC Uganda Premier League bwe mala okubeera nga yeeyawula mu kaseera ako baali bagiyitwali tuyinawo Uganda Super League nga bwetyo bweyitibwa ne yeeyawula kakati bwe mala okweyawula nga Dr. Lawrence Mulindu yefufa president ne tumala ne tulaba ne batondawo ne fufa Super League nayo nejja neetondebwawo nga ne Uganda Premier League esigaddewo era kampeyini ya 2012-2013 twalina leagues 2 era ene yafufa Super League KCC ne bajja ne bagiwangula nga balina points zaali 63 bwe mbeera nga serabidde ne beetika ekikopo ekyafufa Super League kakati ate timu ya Maroons yo newangula Uganda Super League Uganda Super League ye yalimu bana aba Uganda Breweries be baalimu ne Super Sport of course nayo yakirimu nga be balinga abagimanaging eyo fufa Uganda Super League era kwaliko bano mukulu Kavuma Kabenge kakati waliyo amaklabu agamu kati nga Masakero si yaffe agegamu kwaga amaklabu agajja ne gawandiisa tiimu 2 ng'emu esamba mu fufa Super League endala esamba mu Uganda Premier League nti ewanasinga amaanyi we banaasigala weewo naye twagenda okumaliriza bwe tuti nga bambi abakulu ba Uganda Super League bano bakavuma Kabenge nga agenze ne ku bani ya myaka 11 amatiimu agaali gewandiisiza ne Uganda Super League ne gatandika okubeera nga gasazaamu endagaano kakati KCCA we yali yasemberayo okuwangula ekikopo naye Mike Mutebi ajja azimba generation eyo eyaddamu okubeera nga egatta abalenzi era ndowooza generation ya Michael Mutebi yemu kwezo generation zindowooza zibadde zikyalimu ku basambi ab'enjawulo because bo mwebali ojja kubeera ng'olowooza Alan Yokera abadde akyali ku piiki ye ojja kubeera ng'oyogerako omusambi Gundi Mustafa Kiza naye kakati obudde buno ali mu ggwanga lya Kenya eyo then ojja kuba ng'oyogera ku musambi Julius Poloto wali awo ku timu ya Entebbe UPPC be basambi abasembayo ku generation eyo naye Mike Mutebi oyo so bambi yabadde nga waliwo okutya okw'amaanyi eri famire ye baali bagenze mu retreat ez'eddiini saidi zeeyo ekisubi ku Kisubi Beach naye ate oluvannyuma ssaawa nga 12 agenda avaawo esimu ne zivaako naabula nga tewali wadde amanyi gyali kakati ebbanga eryo lyonna paka olunaku olwajjo Uganda Police lwe yatutegeezezza nti bamufunye lwakuba nti tali mu mbeera nnungi era basobodde okubeera nga bayitayo ku Kisubi Hospital nina musajja wange nabadde mubuuzako updates kyali atya musajja wange ono David Sabirye nangamba nti atuuseyo ku ddwaliro naye nga yabadde akyalinda bano bakooki Majo abalina okubeera nga bamuleetera ebintu byagenda okukozesa naye nga waali awo ku Kisubi Hospital afuna obujjanjabi so gabadde mawulire malungi nnyo yagendako mu ggwanga lya Rwanda eyo bambi ku ttiimu ya AS Kigali bambi ne bigaana oluvannyuma lw'emyezi 3 n'amaliriza ng'akomyewo y'omu ku abo abatendesi be nali nzikiririzaamu nti ajja kubeera ng'atuuka ku bingi nnyo era nali ndowooza nti akadde kagenda kukya atendekoko ne ttiimu ya Vipers yes obudde tebunnaba kubeera nga bugenda naye nali ndowooza nti mu bwangu ddala ng'amaze okwabulira ttiimu ya KCC nti ate olwo Vipers bajja kubeera nga bamulowoozaako kuba mutendesa ategeera omupiira naye bambi tujja kugamba nti oba oliawo olugendo lwo olwaddako ate terwali lwangu nnyo kale nno bw'atyo yasobodde okuzuulibwa so okutya kusobola okubeera nga kukendeeramuko so naaga amawulire njagadde kubeera nga ngajjawo mpozi katono nnyo ne ttiimu yaffe eya Uganda eya under
17 nayo balangiridde squad egenda okubeera ng'etuyambako mu Africa Cup of Nations ezigenda okubeera mu ggwanga lya Morocco mwaka guno gwennyini nagenza okubeera nga ntunuulira ku squad eyo eriko abalenzi nayo bangi nnyo Cesars Anderson Anet jukira nti ono ali Kawempe Muslim Ismail Habib ali Kawempe Muslim ojja kulowooza ku Pira Emmanuel naye ali ku Menta SSAO Kawoya Nicholas ali ku Buddo then oyogere ku Arafat Ibanda ali ku Buddo ne timu ya Neke Junior Team then Owen Mukisa naye wali awo ku timu ya Vipers ne Seth Academy omulenzi oyo Owen Mukisa gwe mwalabye mu mpaka za USSA yabadde MVP omwaka oguwedde nga ali ku ssomero lya Buddo SS naye kakati yagenze ku Vipers newankubadde nategeddeko nti yagenze Kitende naye empapula ze Buddo yaziremedde results zo manyi kati eno new curriculum yakubeera ng'otambula ne results z'essomero ly'ovuddeko ne situla results zonna ne liwandiikira n'essomero ly'ogenzeko results ezo zisobole okuyingizibwa mu system kati eza Owen Mukesa Buddo ekyatubidde nazo nategeddeko nti beetaaga miliyoni za 20 omusambi okubeera ng'asala okgenda Ekitende mu mpaka z'omulundi guno omulabe ng'asambira Kitende naye ebyo nja kubeera nga mbibawako update nga ntuuse okubabuulira ku USSA kubajjukira nti qualifiers za district zatandise naye nga Owen Mukisa oyo yomu kwaba abasambi abali ku tiimu eya under 17 then mwesigwa Enoka naye ku Volfu Academy oyogere ku Ashraf Mayubu naye ali ku Edigers then Kizito Ukashi ali ku Proline yawo then oyogere ku musambi Ezekombi naye ali awo ku tiimu ya Amusi ojja kwogera ku Abdul Shaf Wahab naye abadde ali awo ku tiimu ya KCC Junior Team then Geoffrey Mubiri ku Amusi College oyogere ku musambi Ajiga Hilal naye ali awo ku Amusi College mpozi ne Henry Muhozi naye ali awo ku Amusi College then olwa Brian owa Edigers omusambi Erikisa abiri ali awo ku Rays of Grace ne Yusuf Senyonga ku Bukedeya Comprehensive then kuliko abasambi nga Najibu Kivumbi ali ku Excel Academy era ku Excel Academy wafuddeyo abasambi abalala okuli Mugisha Hannington asobola Joshua bonna gye bavudde mpozi ne ku St Mary's Ekitende ne wavaayo abasambi babiri ye musambi Adrian Mukwanga n'omusambi Brian John Owino mpozi koso musambi Ashakulu Ngobi naye yavudde ku Greenlight Islamic so agemanyi ago sofa agabadde gakamala okubanga gayitibwa abula nategeddeko nti enkyukakyuka zikyasobola okubeera nga zijja amannya agagenda okwongerwamu ne wana amannya agayinza okubeera nga gatemebwako zempaka ezo za under 17 njukira nti bigenze okujja Federation ebadde yakamala okuyita amasomero emabegako kawo ga applying getutwala nti egenda kubeera excellence program okubeera nga batumbula ebitone nga bayita mu masomero ago so amasomero mangi ga applyinga era ku lwokuna lwa wiiki ewedde mwamulaba nga basinkana wali kufufa Paradise Hotel nate okubeera nga bongera okumanya butya bwe bagenda okukwatamu abalenzi bano n'okubeera nga babakuumira ewamu so naaga amawulire weegali wano mu ggwanga eryaffe erya Uganda mpozi ne liigi ya Uganda olunaku olwaleero egenda kubeera ng'ekomawo era tugenda kubeera n'emipiira egy'enjawulo egigenda okubeera mu nsiike njagala kubeera nga njogerako ku mipiira egy'amaanyi egigenda okubeera nga gibeerayo akawungeezi k'olunaku olwaleero ttiimu ya Police FC bagenda kubeera nga bakyazza ttiimu ya SC Villa jjukira nti Villa egenda kuba nga ejja mu geemu eno geemu yaabwe yasembyeyo mu Rival oba era gye twandibadde tutwalanga ddabe kuba engeri bonna gye baali nti bakozesaako ekisaawe ekyo kimu ekyewankulukuku bo Team Express naye ate ng'ebeera Rival okusinziira mu ngeri gye babadde bawangulamu ebikopo n'emipiira egyo gye gibadde gyeyisaamu so Villa omupiira gwabwe ogwasembayo nga bali wali ku kisaawe kya Fufa Kadiba actually baali wano gundi Nakivubo basobola okukola amaliri ga 0-0 ku Team Express naye ate Police ge gamu kwaga amatiimu agabadde gatalabise bulungi mu games ezibadde zisembyeyo Police ono twali tumuyinako fee ey'amaanyi naddala ng'asambira ewaka kuba ndowooza bagenda okubeera nga bajja mu game eya Uganda Cup emabegako wali ttiimu ya Lugazi eryoka ebakuba omupiira ewaka Police abo baali si babi ewaka ng'amazima matuufu empiira gy'ewaka gyonna ng'ekibi kye basobola okuba nga bakufunako gaalinga maliri naye ewaka baalinga beeyisa bulungi naye kakati obatunuulira bambi games zaabwe bbiri ezibadde zisembyeyo zonna babadde baziruuzinza omupiira ogwasembayo ewaka Bulu yabalumbawo n'ebakubirawo goals 2 ku bwereere then ne ttiimu ya KCC yakamala okubeera ng'ebakubira erugogo goals 2 kwemu mu game eyasembyeyo kakati bagenda kubeera nga bakyaza ttiimu ya Villa
Vira ono obudde buno ali ku rani ya mipiira ndowooza kakati mukaaga nga taluzinga mupiira kwa ndowooza timu eyasembayo okuba timu ya Vira yali timu ya Bulu nga amukyazizza wali enjeru n'amukubirayo goozi ali 2-1 twali mwezi gwa gundi gwa Januari awo nga guli masekati kati awo kale nno bwe kityo bwe kiri so Vira omulaba nga abadde alabika bulungi ate n'omutindo gwa timu ya Vira ku biruubirirwa bye tujja okugamba nti babiseetinze ndowooza nti geemu eno eyinza okubeera enkalubumukko mu mbeera emu oba endala eri timu ya Poliisi gye tulaba nti omutindo gwa waka gubadde gukiridde. Jjukira nti amatimu gano gombiriri gali mu kuvuganya ku bifo ebiringa ebifaanagana kuba mukadde kano timu ya Vira batudde mu kifo kya 4 erina points 35, Poliisi etudde mu kifo kya 6 alina points obudde buno ziri 32. Kikulaga nti Poliisi alina kubeera nga akuba timu ya Vira asobole okubeera nga yenkanyankanya obubonero ne Vira ate ne Vira points 35 zayina alaba nga amatimu gano agamuli waggulu gatandise okubeera nga gamwesikambulako wadde ne bwawangula omupiira tavaamu mu kifo ekyokuna naye olowooza nti agenda kubeera nga agulwanirira ngeri gyali nti emipiira gye gibadde gisembyeyo abadde asudde ku bubonero kubajjukira nti obumu ku bubonero Vira bwasudde nga wali tomulowooza kubusuula kubaddeko obubonero ku timu ya URA Nakivubaawo ng'akola amaliri aga 0-0 ne kubeerako obubonero ku timu ya Lugazi gye nali ndowooza nti yasobola ogikuba omupiira Vira ng'ali ewaka ku Fufa Kadiba Stadium era ne bamaliriza nga bakoze amaliri ga 0-0 kakati n'omupiira gwa timu ya Express ogwabadde mu Kadiba era nagwo n'amaliriza ng'akoze amaliri ga 0-0 so nze ndowooza nti emipiira egyo yali asobola okubeera ng'agifunamu ekisingako kaawo naye sisuubidde Poliisi lwaleero kubeera ng'aluuzinga mupiira wabula ate geemu eno nsinze kubeera nga ngirengerera maliri agakyasobola okubeera nga geeyoleka mu geemu eno abo watabeerewo kyamaanyi kikyuse. Jjukira nti bano lwe basembeyo okubeera nga beesiŋŋana omupiira Vira gwe yabadde akyazizza Vira yaguwangudde goozi abadde 2-1 mu first leg ate of course n'ebyafaayo bya timu ya Vira bibadde bimufevalinga nnyo ku timu ya Poliisi eno kuba ndowooza ojja kubeera ng'obala emipiira nga 11 Poliisi abadde takubye ku timu ya Vira wantu wonna wonna so ndowooza nti Vira osobola okubeera ng'omuwaamu ku nkize ebadde esukkulumyemukko naye nga ndaba nti amaliri agasobola okubeera nga geeyoleka mu geemu eno ejja kubeera ng'etunyumira katono nnyo njagala kwogerako ku geemu ya Entebbe UPPC ajjukira nti nabo olwaleero balinayo omupiira ku ssaawa 2 ez'ekiro nga bakyalidde ttiimu ya Neeko omutindo gwa Entebbe gubadde gutandise okubeera nga gukkiriramukko mu nfunda ezisembyeyo twabala mu Uganda Cup nga timu ya Kitale ebajjamu Kitale yennyini yazzeemu ne basiŋŋaana mu liigi era ne maliriza ng'ebakubye omupiira mulamba so omutindo ogwo gubadde gutandise okubeera nga gukkirira ate mu kaseera we gukkiriridde nti obatunuulira obudde buno ne games ebbiri ezibadde zisembyeyo guli omupiira gwe baaluzinga ku timu ya Kitala oyogere ku mupiira gwabwe ogwasembyeyo nga bali ewaka nga bakyazza URA tugimanyi nti teteeba ng'omwetaagako bwetaazi ggoolo emu kuba omupiira mulamba era bamaliriza nga bakoze amaliri ga 0-0 naate Neeke bagenda kubeera wakajjukira ate omutindo gwa timu ya Neeke gubadde gukuze Neeke eyo yasembayo okubanga eruzinga omupiira mu Desemba kati obudde buno batambuza mwezi gwa kusatu olaba nga Coach Kebbi atandise okubeera nga abagattagatta ate n'awaka wano nti Neeke ebadde ekuumye ekitiibwa kyawe ekyerugogo kuba Neeke esembayo okubeera ng'eruzinga omupiira erugogo awo actually obudde buno etambudde emipiira 27 nga teruzinga mupiira lugogo awo kikulaga nti omutindo gubadde gwa waggulu nnyo era tulaba nti n'emipiira gy'ebiri egibadde gisembyeyo abadde asobodde okubeera ng'agiwangula convincingire ge mazima naye yasembyeyo okuba ng'akyalawo yabadde UPDF ne bamukubirawo ggoolo emu ku bwereere kati ttiimu erina omutindo omulungi bwe guti ewaka ng'egenda kukyaza Entebbe UPPC kale wadde Entebbe UPPC eri Stabon ate erina abasambi ab'omuzinzi ndowooza nti Neeke ekibi kyesobola okuba ng'efuna mu geemu eno gasobola kubeera maliri bwe ntyo bwe nkirowooza naye nga zo games tugenda kubeera na nnyingi Buyimba Saints bakyazza timu ya Bull then Calvary nabo bakyazza timu ya Maroons tugenda kulaba game ya Mbarara City nabo bagenda kubeera eri Lwampala nga bakyazza timu ya Kitara azezimu ku ezo games 5 aze tugenda okubeera na zakawungezi k'olunaku olwaleero enteekateeka nga bwetambulira emipiira egyo gyonna Startimes egenda kubeera nagyo likoda ya Startimes gyekwate afe kwe tubeera nga tulaba ekifaananyi ekifaananira ddala obulungi baatutegeera mu nnyingiza yaffe n'enfuna yaffe kyovola
bagamba nti baterawo buke ez'enjawulo ey'olunaku wiiki mwezi myezi 3 ye StarTimes ate nga ne decoder yaffe okugifuna ya layisa ate kugirako omwezi mulamba gwa bwereere